Yes, alright, Smart Yala Entertainment bakutusaka intandikwa tugenda maaso mpola atenete songa tandise episode yaffe 10 eya Muka Kitange itandika butandisi tugenda maaso natenga rejoice all about this and VJ behind the microphone King of It oli ku VJ Emmy official YouTube channel anti bone kalanzi tugenda mulabako mwene tandika butandisi atenete tugenda maaso episode 10 tosuwaka gwa Obedi ne Kavuma Nuho ichali ntandikwa igenda maaso batugamba ni Busura Jonathan Mpera Ruth Mpera tosuwa Ismail Mugisha mu filimu ya fene y'omulembe tubebaza mwena atenga tubajukiza kikulu nnyo okulikinga video okugisharinga subscribinga byonna bibe nga bitukulu nnyo tubenga tugenda maaso no bawereza mu ngeri enjawulo nnyo nantale Esther ku screen akomyewo era tulinda kulikadi omusubwa atenete Abdul Shakur Ziwa tosuba Yosefu Lubega ichali ntandikwa Kisache Irene nga naye akomyewo ku mulondi guno tugenda maaso mpola nate batugamba ni Immaculate Mary Immaculate nga naye akomyewo Naltaya Latifa Super Black Kareno Sembatia Ashraf King Director of Photography tutandika butandisi era batugamba Naliyange Farida Executive Producer wayo intandikwa filime egenda maaso Naliyange Farida yakuyiza olugero tukyali kunyonyola filime egenda maaso Smart Yala Entertainment bebakoze ku graphics era nga Sembatia Ashraf King editor filime ene tandika tugenda maaso mpola tosubwa kagwa Obed Welfare ikyali ntandikwa tutandika butandisi Mpera Ruth tukugize Diana najjakola ku transport atenga Naliyange Farida ye director wokuntiko kakati katono nnyo twaga tandikireke mabega katono nnyo ikyali ntandikwa filime egenda maaso jukira tugenda okukomekereza episode y'omwenda omwana ono w'obulenzi ali ava okuzannya omupiira naye leero taata yaliwo gwe ompayiriza wano ebintu ogenda ogamba kitaawo nga bwenkukuba oli nkugundire ddala kiki ate mpulira ebigwa mwana oba abadde ki angambye enkono emusiiwa nkono oba muzanya mutya mwanange kiki ekibadde oba bamukubidde kasaawe kuba kati ate musajja nalondamu omupiira badde badanisa omujja muleni babadde badanisa omujja muleni oddawo ambadde ngenda eri kupika mupiira ogenda opike mwanange naye toddamu kuddugaza mutooti tolwayo taata munange weegendereze mwanange teweekoona ebigere otambula bulungi n'okulwayo tolwayo mpulidde ekigwa ekikubye ng'eddebe neŋŋamba kikikumba empizo ono zivuganga laddu uzanya n'okuzanya kaaka tugenda okudda eno ye mwana muwala Mpera Ruth era ng'agenda maaso ne muganda we Nantale Esther abaana bano ebasinga okubonyaabonyezebwa wano kumbe guli muli ayagala omukwano guguno guli bweru eno agulingo wali mama wali baddaage ulira omwoyo najja akuba essimu agenda maaso ayagala akuba essimu olengera essimu ya laavu wekataba kayinja ku baati ogira awo nga nzija kati nga tayita oli otya bannange kumbe ono batandise omukiri kiyita nga tebamwongerayo wuli bamwongeddeyo wuli egenda maaso munange omuyayi tatandise kuleka ndi ataafata omuwala tamulemeddeeko tugenda maaso kakati oluvannyuma nnyo tuddako ewa jjajja mu kyalo sayidi eno gye tuli abaana bano ku myaka gye baliko waliwo okutegeera okwatandisa okujja mu kimu bwongo bwabwe n'agamba munaye kino kye twazudde wano twakirabye nga kirala nnyo wano omuntu talwalirawo byonna byetwa wano woolwalirawo mpiza ezigugumula omusujja ovanga ku muntu okuba omulwadde ne bakkuba empi n'omusujja ne gutya tekitegeeza ni guba guwonye
wabula baba bakutereza mu layini okulaga nti omwavu talwala. N'agamba naye munnange oli omwana ono nabadde yasinga tutabula. N'agamba kale yabadde ava eri kye bamugamba okukolakola mirimu kati yadde agenze kuleeta miziŋŋoonyo ffe twabadde manyi tuno batugamba simanyi tuoze obubaata. Babadde mukwoza bubaata naye ne bamubuuza ekimulwisizaayo mu ndagala. Nange nantwalira. Kaakati musajja wattu naye yabadde ku bubaata empi zaamumansukidde. Bankubye. N'agamba mmwe mukyali ku ebyo bakukuba omugongo n'obabuukirirwa. Kikazi kyattu ne kijja. Nnyinimu mwata. N'amugamba leero mutuddeko wano kwe nti anti munnange nnyinimu mwatabeere watabeere ewaka leero nnyinimu watabeere emmese zibuukabuuka mu nju mu ddiro ne zeetala. Kati ono abadde alina pulaani gy'aleese. N'agamba omukazi oyo we tunaaba tetumuyiyiriza ddagala tetujja kuleka nti tumalako. Nze mbadde ngamba twandimusibidde mu kisenge ne kufulu ennene n'atafuluma. Ekintu ekyo kikola ennaku z'omusibirayo oba owonye kumpi naye aba taaveeyo. N'agamba naye gwe mwana gwe Katunkuma kye tukumanyiko Katunkuma alina olugambo bwe buzibu. Olugambo sijjagira kuba sinza leeta pulaani nange nenjagala ngiyiseemu olugaayo ntyo. Naga ebintu by'okututulugunya obwenkanidde awo ekyo ekintu tekigenda kulabika ntukikiriza. N'agamba kati olaba n'ente bw'ogikuba olwaleero n'abalala babagamba nti ente zitwale ku muddo naye tozikuba. Naye bo okuba ne bakuba obwenkanidde awo ekintu ekyo si kya bwenkanya balina okuyiiya eddagala. Kakatuddako ewa Nantale Esther Original Names. Ekitabeerangawo nabadde ngenze mmanyi. Kati ng'amugamba naye lwaki ennaku zino otambula balina engeri gye bakunoonamu gye sitegeera. Katonnadda. N'amugamba mwaluddeyo nnyo. Lwaki mwabadde mukola kikumi nayagala kumanya ono naye kutambula kwe. Mami wani abadde agenda. N'agamba bajja okutukuba emiggo lwate kutambula gye tutategedde munnange. Era munaye kasita wooli naye ebintu ebyo by'okutambula. N'agamba nkolereko munnange. Kale ono omusajja ebigambo byadde biri siriyasi. Kage twagendamu wali. N'agajjukira gye twagenda eri. Adde mukwano gwa. Balina gye bagenda kati ssebo omusajja ono oluli gye yasooka omulabira naye ssebo yazze n'amugamba ebigambo. Ebiseera ebisinga buli owulira ebigambo by'omusajja nga biringa ebirimu eggumba oluusi mubaamu oyinza obiwulira ng'ebituufu eno bitomanya ddi muntu lwayogera mazima naye ebigambo ebimu abalala baba si babitegeeza. Tabeera wakambeera mu kukola. N'amugamba nti munnange nange ebintu ebimu ndaba birabe kubanga ye essaawa 24 ne mu buliri baba bamutumaatuma yitawo okola kino n'ekiro kyonna. Ebyo bigenda kukubi. N'amugamba singa omukazi ono anaamanya munnange mutima gujja kusaasira naye bajja kukuba okolola akabengo nze tombuulira. Funye omuntu. Maama. Era ebyo n'omala gabyogera mbu simanyi ofunye omuntu. Jjukira agambye engeri gye kiri nti muganda wa taata waabwe waali oba bandibadde bamugambako kuba omuwala yenna aba akuze aba alina okuva ku lujja naye kati bano baagala kuteekamu okupapa kubanga kibooko zisusse baagala babe nga badduka. Kaakati nga tebajja ewa jjajja tulina pulaani etaasa ffenna. N'agamba pulaani eno teriko kugigaana oba ku sayidi yaffe kkiriza oba gaana kubanga naffe twagala okukola ogukolobero. Tebaagala kukola kikolobero ne baagala bakola ogukolobero. Kati munna pulaani eno oba oyagala oba toyagala olina okukkiriza kubanga twagala omukyala ono tumuggalire tufune engeri gye tumukapika emiguwa naffe tuleete emiggo egikuba embalaasi. Bannange baanange pulaani eyo eriko bbi kuba emiguwa singa gikutuka ng'osiba enjovu awe batetuuse kutulya buli. Jjajja naye atya kibooko baamusikenkanyanya luli taliddira. Tajja Lubega. Kaakati no tuba tudde eno ng'aludde musajja bukulu ali wano ne Abdul Shakur Ziwa ali ne mukwano gwe kati manyi babeera eno meeting ezaabwe za mu busubi yegwe senior kati baba bali awo ogenda okwetegereza akawala ak'ebisambi. Ono ye Mary Immaculate Original Names kananga kayina ebisambi wano gwansingako yogera maama wangi
abakyala b'ennaku zino takyafa ku myaka kye giyise kasita wabaawo amagezi. Omanyi nze kyeyamaani kati onyimiriza mbadde manyi oyogera kati naye toyina byoge buli muntu yenna yeefuula kyeyamaani kakani naye wuuyo weefudde kyeyamaani onjagaza ki gwe weetunuulire olabe nkwagala ekyokukwengera n'onyuma ng'erindaazi mwana muwala alinga erindaazi eryakava mu butta erisu nze mwantamaatama dda naye mwana gwe ntambula eyo kati ate ekkubo livuddeko otambulira mutima gwange senga naawe oze nonyambako ku kyebigambo omanyi bintawaanya ebigambo nze siina galenonya kibuuko kati mugambe ki manya gundi muogwa omukazi atukula bwatyo gw'omugambe balina ekika ky'abalabe banoonya abagubyegubye bwe batyo oyo omwana tumumanyi naye ku kyalo kuno yasinga okwaka owulidde akali oli amugaye nimanya levo yaffe mwe tugwa bagwa mu levo y'abawala abagubyegubye batyo kakati munnange tugenda okudda eno ono simanya abajja atambula omusuulewo kati nga tagwa ku musajja mukulu ono omwami mufumbo yebba wa super black kiki njendisewo mulimu nti ebikazi ebibbi biba n'empisa n'agaanayo kimanyi ozungu wadde ate n'agamba kasita wayingira mu bulamu bwange okuva era ebintu bino bibadde byankukutu naye munnanga ate muzigo ne gujja gulabika amusiiza omuzigo ate ng'omuzigo akyamusiiga kwata omuzigo tayimuzikwata bannanga mpadde amazike bannange osinzeeko kwoli kali ntumwa bane mukwano badde sikwatanga ku mazike abiri nze nagamba okulaga buli langi ya sente kati kansooke nkulage n'obwaki n'okwata ne buno obwa green nkulage sente olyoke okimanye nti sente ddiriwo ayitenda mudaanyo wadira mudaano kwata ne kano yamugamba omulaga buli langi ya sente agimulaze banange nga nsanyuse nnyo y'obululu tebaatu kati njagala obeera omuzungu njagala ozunguwalira eddala ekizigo teekamu ebirungu kwata bamuyita Nalyange Farida tuline Yora mu Ssentongo Muka Kitange nzita olw'emikisa nga gikokota yeri gikuli n'agamba gwe buli wokokota ekizigo manyi okokota mitima gyaffe kenkulabe yangwa super black takulabako oli super black ndowooza ekizigo kyamugaana ebintu bya laavu bino walwakirava ebeera nnyo bweru w'amaka efirimu egenda maaso kaakati munnange ebbanga ligenda lyetooloola tuli ku kaala amatendo era tuba tuli awo musajja mukulu aba agenda nga tasanga bawalabe tati oli otya taata muli mutya akasende konna ava kagaba ono muganda wa kitaabu abeera no taata waabwe ssebo ddala n'amugamba taata tukubuulira bw'otubuuza tuddamu tuli bulungi naye ekyamazima yafuuka ŋŋombo tuli bubi ebyaddala bane taata nga tuli bubi omukazi takyatukuba atukunya bukunya singa tulina ebbaafu mwe tujja yandituyumunguzza kibooko maama oli n'amugamba muka kitaffe ayatabuka ne bw'omuyita maama kikkubya tayagala kulaba ng'onaabye mbusimanyi ononaaba tebawalabe tebadibira ku lujja kubanga ffe atulaba n'agamba musimanyi muwala w'alina embalabe kati ffe tunaaba abalenzi simanyi bajja kulaba ffe abalenzi ab'ebbeeyi kyokka ne muwala we naye talina balenzi bamugamba kiri awo ate munaye olindabanga omwana omuto n'amugamba munange twajja nga tuzze okunoonya tukubuulira ebizibu byaffe naye baatukuba munnange n'atulangira amagufa n'atugamba taata affe simanyi yaffe tuba twagala kwogera na taata tugende ewa kitaffe ku malaalo oba twetuge tumusanga emagombe ebyo byonna nga yabyogera ekyo kibave kati temuddamu nze wendi nze kitammwe tabakkiriza kwambala ku kagoye katukula okusanga ng'oyozza olugoye olukunkumulamu ettaka n'okuwa mulimu no n'engoye z'oyambala ssebo olugoye ne lukaddiwa
naye nga lukaddi wa ttaka ng'ettaka okolokotako kolokote kwegamba ng'ebyobukugu bawabivaako. Tukugambyeko nga taata era Namugamba naye twali twagala kubuuliramu Justin nga bw'omanyi munnange ebya taata n'abaana. Naye munnange maama n'alyoka alabika okuba n'ekintu ekyo ate ye yakitwala bulala. era nze nakwatako negulamu obugoye nempako ne sita wange. Munnange ziri ze wampa. Nali sente ze yabawayo akasente ne bagulayoko ku bugoye. Nti era ono muganda. Namugamba naye mube nga musheyalinga. Era n'okuumagana kintu kikulu nnyo. Era okubanga taata otuuka n'olwala n'okulwala nga bakukuba embeera n'ekutabukira embeera n'olwalira mu mbeera kuba n'obulamu obubi buyina engeri gye buleetera omuntu okulwala. Naye nga n'essente zikujjanjaba siwali. Kale munnange abaana bano baasanyuka nnyo. Sobola mugamba. Togamba maama nti tukugambye kuba n'egyo miggo mirala. Kaakati ono asugumbiza ayita bamuwadde akasente. Yenna ali wano azimba gatala. Era yeewana ya musajja alyoka n'amusuula ku kyalo. Kati aba agenda owayo mugyebale. Muli mutya bigenda bitya? Wali atya omwami? Mwami wo mulungi? Naffe weetuli bambyamu. Akulabiridde kumba amukiina. Amusuuliridde. Ekigambo okulabirirwa kirala n'okusuulirirwa. Weeraba ggwe super black. Wenyireeyo sente tujja zirya. Super black bye. Bye. Oyo super black n'amanya nti oyagala bbaawe. abayisanga Oba ojja kukinnyonnyoka ekinnyonnyoko. Alekeka n'owamu ekitono. Kaakati munange Zatukuba. emboozi eri wano yafuuka kirala. Emboozi eriwo ya miggo. Bannange nno n'oluusi okuluŋŋamya omwana waliwo kye bayita okuluŋŋamya omwana. Ne wabawo kye bayita okufuula omwana embuzi. gala kufumbirwa. Omwana kibooka eyitiridde si yennungi ennyo ku mwana gw'oyagala abe ng'atambulira mu kkubo ery'okuluŋŋama n'okutegeera. Abazadde abasinga abaana babalambikira ku miggo ne bamukuba obwongo ne butalagga kuba ekibooka eyo buli wejja eri omwana ejjanga ntiisa. Kati entiisa eyo eyina engeri gy'ekosa obwongo. Ky'oba olaba ebiseera ebisinga omwana nga tannaba kubanga atuuka ku kukwatibwa ku muggo okusooka kumubuulirira Kuba byakusanyusa ne. oba kwogera naye. Nabadda. Ate genda n'embeera eyo ne bazadde. Kati ono awulira ayagala yeetuge era embeera yonna bweddamu omutuukako agamba waaye oba nanywa butwa nenfa bufi nenvaawo. Nina ngende nfumbi. Naye leeka naawe nze ngenda ku byakufumbirwa. Lwaki tonoonya obulamu obulala? Oyo bagamba okuva mu musulu. Ono awulira ayagala simanyi kwetuga. Ebyokwetuga tebijja kukola. Bannange okufa si kuwona. Owulidde? Oli agambye agala kumuwasa. Buli omu ayiiye embeera gye balimu buli muntu agivuddemu atya. Bano balina akatego ke baateze ewaabwe baagala bakwate enjovu eri bagisibe emiguwa. Bagikube ekibooko bagikube zonna ze bakubye. Kinaasoboka. Kituufu. Kaakati basekamu kuba bafuna akadde nga bo ne basekamu. Yatugwako lumu. Tebabakkiriza kunyumya baayuuyo ono yandibadde mwana wa mubiri naye gwagenda. Era atusanga wano. Kati kibooko ziyinza okutabuka nga babasanze n'ekyo nakyo kintu kirala. Lwakuba taliiwo. Tugendeko ku luzzi temukiraba muti. Kaakati nno nga bagamba nti bandibadde beefuula abali ku mirimu emboozi ne baba nga bajongerayo efirimu egenda maaso. Munnange tugenda maaso. Nga basalawo emboozi bagikomyewo bagende bakole ebirala nga kibooko tezinnajja. Egenda maaso sinema. Kintu kyendabyemu. Kaakati mu kaseera kano nga tukwate kubo omutaka ngadde ewa mukyala we. Aze bano abaana ababiri. N'amugamba abaana bano abaana ba muganda wange embeera eyina engeri gyetabuse ewaka. Abaayi awo nga bitabani bwe bikomyewo. Kino kitambula. Kasita taata abaawe ewaka akikomawo bulungi.
naye bannange oba bakatereka kibooko zaakyo mmeka akituuza wano akiraga laavu eyo gye bakisiisiitira taata kave owa gye muva oyo adantuteka eri mujambula ono ezo kibooko zadda jambula kikuba engolo awo n'abanga akisiisiriza kuba engolo ya mu silence n'abanga akisiisiriza bayagala kutwala mu kisubu kaakano no tugenda okwetegereza nga bano tebakwata ekkubo ne bajja muli bulungi kati balina bwe bateesezza ne muwala we oba ne bawala be bano bigenda bitya kwensi bibi mutudde wala kikinga mukomyeyo tulabako bannange muze tulabako baana bange muli muterwaki mufukamira eyo bwalabawo taata waabwe ayina engeri gyagenda maaso n'okwegonza munnange nno bajja munange abaana luli bajja ne bajja otulabako batwetikira amapeera abaana balina ebibala kumbe yabagobera mu lujja kati ali wano yeeyogeza taata yegwe muteetikira efirimu egenda maaso kati nga bamugamba taata ensonga yaffe gye tubadde tugambyemu ewaka tubadde twagala naye ogikoleko kati temuze mugenda kubeera eyo muba ensonga mugyogerera eyo taata yakitegedde taata essaawa zaffe akalagaane kale babadde bazze mujjukiza balina akalagaane nga beeyongereyo kalagaane ki nange banno balabye bageze baana banyeri bwakisuna akisunye kino ekyana ekirenzi bambi kibonyeebonye katonda watu kale firimu eno nga tugiraba kituyiga ki ti omuzadde yenna waaba sooka omanye omwana gw'ozadde emikono kigyalimu era abazadde abasinga basaba nnyo katonda abawe ku biseera ebimala babe nga bakuza abaana baabwe kubanga bannanga omwana okumukuliza mikono egitali kijjoggo abamuzadde omwana oyo byayitamu biba bingi kaaka tugenda okudda eka bali mu muzannyo baasi omwana wange awaata muli mu kubaka malimpene muli mu kubaka mubaka dduulu bino byendaba mbiraba bulungi maama tusooke mulinde mwakyusiza n'engoye mu ngoye ezitukula birabe ayambadde engoye ezitukula muyambadde engoye ezitukula maama engoye banange babawadde engoye abange babawadde baasi akalagaane bano abaana bayise taata waabwe leero bamusanze mu kikolwa abaana okuba baaki ki ekigenda mu maaso banange okuba abaana abakulu muzadde gwe yonna gy'oli abaana abasunya amabeere oyo omwana baba tebakyamukuba baba bateesa naye kuba aba afuuse mukulu munno mwana omukuba n'akulaga okukulaga kati wowe nfudde ono nno taata naye yali amagye tabu kiwunye kaakati kibooko baleese wawe tonkuba mugo maama mugo twala ogukuba banno omugo bano onkuba baki bamuguddeko lwaki okubirira abaana obano bataddeko olugo aluguddemu kibooko magulu mutegateka muguno ogubino ogukulinga entuumu kamukitegeere naffe batukubanga bulijjo ne musekano labakano ebiviiri bikalinga entambi labakano kakabalabe feesi ekalinga emabega w'endabirwamu baasi museka sebankube nga museka ajja kwongera yagambe boddamu tukuba ojja kiwulira kati akanga mbukanzi yeekaza bwekaza naye ng'akitegedde naye rivansi yegendako kibuuko namwandu okitegedde mwe lwaki bankubye nga mutunula butunuzi takyukiridde aba n'ebintu by'okuswala abigyemu obusungu ensonyi ziizo azifudde busungu bankuba mutunula galamira bankuba batya nga mutunula nze mbazaala sinze mbazaala kati ate obusungu abumalidde ku bubwe ababebe ni bamaliddeko kibuuko abaana baana mwe mutuuse okunkubya nga sigalamidde ojja kiwulira mama w'abaana ndi kaakati namunange maama w'abaana bange bamukuluwa n'agamba ensonga gye mbadde ndiko
y'abaana ba mukulu bange bano yagenze ekikazi kyakikoze n'ava mu kkuba n'agamba abaana abakuba n'abafuula eŋŋoma olaba ndowooza n'emiranga gy'eŋŋoma ge maloboozi ago ge tuwuliramu ne muzina ndongo naye nga girabika giba miranga nange musabuli kati nange kakitege Katonda wattu kuno kuwemuka okubye mulamu wo jjukira muganda w'ono muganda wange eri agenda kutya n'agamba kyogaa muganda ngo yafa ali ku kukyala ambo gwafata naga ali mulambo yafa tetuminaako buzibu abakuba atya naye lwaki akuba abaana b'omulambo gwafa ngodda kubana ngo n'abaana n'obakuba obwenkaniddeawo nga kitaabwe yebase magomba wali waabwe kintu ekyo si kirungi koze ne wa maama wange nze sikirabangako ekyo n'agamba ekintu kino ky'okoze si kirungi tewaliwo mulamu wa muntu asobola kuba mulamu we bwenkaniddeawo ekintu ky'okoze okuba mulamu we obusungu obadde bungi tetuganye okuba abaana b'omulambo kibi kaakati ono naye ayogera bw'aduulira bw'akeneka omufu amuyise mulambo mayiti abaana nzaakuba osanze akuba abaana b'omulambo naabo bennyini ne bakubya muganda kati ekitegeeza abaana be bakubiza muganda wange kale ate okudda ku baana bamu naye lwaki akuba abaana b'omusajja eyafa edda naye ono naye ng'aduulira nnyo omugenzi super black bigambo byogera oli mukutegeera kulungi lwaki wewe nkugambye nti nkubye muganda wonyolwa sisobola kukaka kino kinsuseeko kuba kati njagala kati ngende omukazi oyo ambuulire muganda wange njagala ngende njole muganda wange oyo naye nga ddala agenda kuyola muganda we muganda wo naye nga agenda kankomewo n'asitukiramu genda omukube muganda we yaddemu amagezi naye nga agenze kuba muganda we kaakano no tukwate kubo tugenda okudda erudda bano abaana b'obulenzi bali wano n'agamba ssebo olina engeri gy'onyiriridde mu kyalo n'amugamba sooka olindeko n'amugamba olengera ekyandeetera okusalawo ekibuga kino kidduka neŋŋamba kenkomewo mu kyalo eno kale newankubadde emmere gy'olya gw'ogirima naye ebintu by'ekibuga okutandika okugula ku buli kimu ekikozesebwa nga n'emmanja ogulayo buguzi apaana bongo boyina n'agamba naye kukujabulukuka kw'omutwe ogwo n'obwongo bwo nali simanyi osobola okufuna amagezi wulira nno nene enkajaba nebaza landiroodi sente zamususeeko kati gwe yeebaza yalyose n'aŋŋamba muviire kubanga bulijjo neebuuza banaye landiroodi muviiridde ntya kale emyezi sigijjukira n'emmanja emitwalo 3 ennyumba gy'abadde asulamu yalayisi nnyo okutuuka okwerabira ne ssente entuufu z'asasula naye omugatte ziri emitwalo 3 kati omuntu nga yakomadde okusasula naye ng'abangi bw'emitwalo 3 olowooza asula mu nyumba ya ssente meka si $9 kaaka tuba tuliyo nga musajja mukulu ayingiddewo abasanze batuddemu wano ng'abooluganda banyumyanyumyamu ne bamwaniriza manyi ssebe ebintu by'okubeera ku kyalo okulima oluva mu nnimiro okutambulako mu mwanya olw'eggulo mpozi awo n'okugenda okulambula ku basseyaabo ebintu bigenze bitya kwendi si bibi ebintu bigenda bulungi naga tubadde wano tuli mu kwegeyamu n'agamba ku sayidi eyange ebintu tebiteredde n'agamba ntera okuwa ku magezi naye omutwe gwono guliko kwota gaadi tegukkiriza magezi kuyingira kati ng'amugamba ekintu ekyettabu ekiri wali kubanga abantu abakulu tusaanidde okubanga tuweebwaŋŋana ku magezi n'agamba nti muganda wange ono namwandu gwe yaleka yakuba omwana n'amulambalamba omwana alinga eyalambibwa obutabula n'agamba abaana buli kaseera babeera mu kuyiriba era ekindeese njagadde nzije mmwe ng'abantu abakulu bentwala okuba baganda bange mumpe ku magezi ono ng'agamba naye abaana we nasemba ogendayo omuwala nga yali alabika bulungi ono naali ku muwala alabika obulungi tafudde kwani ku muwala oli omulala otomuto ayagala babe nga bamuwa ku magezi kuba embeera eri ewaka erabika okuba nga si nnungi wadde akatini kati ono yamugamba ekyo kyo kikulu nnyo kyalaba ekyo nkibabuulidde
tulina okulabika ntulwanirira munanga abaana tulabe kiki ekiyinza okulabika niki ekikola mwebale nnyo naye ekintu kyo kitabuse butabuse embeera nerabika okuba ni ku saidi yaabwe si nnungi okutwaliza awamu njagala olabe efirimu egenda mu maaso era twagala okuba nga tumanya luddayo gye bigweera tusinkane enkya mu katundu ak'ekumi tubagala nnyo abagyekumirako VJ Emmy Official YouTube channel yaffe temwerabira okusubscribinga okusharinga okulayikinga okomentinga n'okugitambuza tubagala nnyo akuume